Oluvannyuma lw'emyaka egiwera ng'abantu ab'enjawulo omuli abavubi abasuubuzi n'abawangayira ku myalo n'ebizinga mu disitulikiti y'e Mukono beekokkola ebikola eby'ekkoyi batuusibwako abasirikale b'amagye abalwanyisa envubu embi ku nnyanja. Kyaddaaki abadde abakulira Kapiteeni Simon Tibaijuka akyusiddwa. Okukyusibwa kwa Kapiteeni Tibaijuka kwazzeewo oluvannyuma lw'abasajja be okugoba abatambuza ebyennyanja ebigambibwa okuba ebito okuva ku mwalo e Katosi ne babiisa ekisoga mpaka Mukono mu ttawuni ng'eno gye baakubira amasasi agakwata omuntu n'afa. Bakimutta abantu b'emutto olw'ebyennyanja obwennyanja. Oluvannyuma lw'okukyusibwa akulira ekibinja ekirwanyisa envubu embi ku nnyanja mu Uganda, Lieutenant Colonel Mase Adatu Kahirwa ataddewo omusirikale omulala Kapiteeni Frank Akandwanaho n'abavubi abanjuliddwa RDC Mukono Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka mu butongole. Ye Frank Akandwanaho. Olukiiko Kapiteeni Akandwanaho mwe bamwanjulidde lutudde ku mwalo gw'e Katosi. Joseph Mande Kimbugwe nga ye ssentebe w'eggombolola y'Empatta agambye nti abasirikale bano bava ku by'okukwata abavubi obubi kati nabo bavuba ate nga bye bakwata ku bavubi obubi byavubisa. N'abakwata bafuuka bavubi nabo bwe bagatwala ate enkya bakavubisa n'ebitimba ebyo olwobakwata. Kimbugwe agambye nti ng'abakulembeze bwe bavaayo okwogerako n'abasirikale bano ate babatunuzaamu emmundu. Abakyukira nti omukulembeze atunuzeemu emmundu olw'omuvubi ayisibwa atya? Ye ssentebe w'eggombolola y'Ekkoome Lawrence Kiyingi agamba nti gavumenti eswadde nnyo Ekkoome olw'ebikolobero ab'amagye bye bakoze ku nnyanja omuli n'obubbi obukolebwa abasirikale bano nga babba abavubi kyere nga beerimbise mu kulwanyisa envubu embi. Amawulire g'okwongera okuwa madamu RDC bwe wali balasi z'amagye batikira ebyennyanja ebito era babivuba bantu babwejjo nga bakwisibwa amagye era leka bekikalekebwa mu ttale. Ono agamba nti abasirikale bano oluvannyuma lw'okwavuwaza abantu kati badda ku bakazi baabwe ne babatwala kuba b'ensimbi balina. Madamu RDC n'abavubi baffe basigala babuulu ab'amagye bakole bakyala baabwe kibanyiza okubega n'oluma. Bakwata abaana bakuŋŋaanya ebukwaya ne bakuŋŋaanya mu bitundu bino byonna byonna ne babasiba emiguwa ne batwala Ekkoome ne babajja ku poliisi ekiro ne batwala mu prison ne bambala yunifoomu eza prison nga ne mu kkooti bakoze eki. Omubaka Fred Kayondo wa Mukono South ne ssentebe wa NRM Mutwayiri Ssebaggala balaze nnyiike olw'ebikolwa bino ebikolebwa ku bantu ng'abasirikale tebalina gwe bawuliriza. Bonna abantu b'olaba Maama Pulezidenti temulimu alina kkolero lya butimba bukozesebwa mu nkuba mbi. Wabula amalobo ago n'ebikozesebwa mu nvuba embi bireetebwa buleetebwa ate ne biggibwako omusolo. Abantu bali bafuna ebiriyoni za ssente naye omwana alina akatala ku pikipiki akajje wali empunge omujazi n'omugoba mayiro 25 alina okuva mu bantu abangi n'okuba amasasi. Ye Kapiteeni Akandwanaho asuubiza okubeera ow'enjawulo n'oyo gwaddidde mu bigere. Sijja kusosolamu nti ono sikola naye ono simwagala ono wakino kasita oba ng'oliwo ku bwabulungi bwa nnyanja amulwedde tuwakuliyo. RDC Ndisaba alagidde Akandwanaho okuta ebintu by'abantu byamaze ebbanga nga byakwatirwa mu nkambi z'amagye. Nze saagala kulaba muvubi yenna ng'afulumiza ekyennyanja ekito mu mazzi n'atambula n'ayita ku boundaries eza sub-county n'asigala ng'agobwa. Ndisaba era amulabudde okwewala okweyisa mu ngeri enkyamu n'amulagira n'okugoba abantu ba bulijjo be babadde bakozesa mu bikwekweto nga bano abantu babeekokkola nnyo. Abantu abo bwe baba tebasobola kwogera Luganda n'abantu bave mu bantu because this is a community of Uganda. Kubanga twagala effective communication nga bw'ogamba omuntu nti stop amanya kitegeeza yimirira. Communities zaffe ez'ennyanja ziba tezasoma muzogerera enzungu ze zitamanyi ate mwe ne munyiga ne mukokinga emundu weeteetagisa kokinga. Henry Nsubuga yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.